Yes, okay, films Uganda. Never enough about this film production. Katandika film ya fetugenda maso atenete. Za mwogezi yenanyini film wasoka. Tutandika butandisa atenga tugenda maso. Songa tuina Sematimba Moses. Kawenyela Yusufu ngakuzanyiranga zigwa. Mwogezi zamu. Ichatandika butandise. Tuina Nanziri Karo. Tandi kwa film tugenda Salongo wire ono yenga akuzanyiranga gabogola. Abdullah Waswa Kanyankola akuzanyide filimu nyenje. Tukyatandika butandisi. Kanyike Luka Nanyanzi Sharif yatambuza abazanyi. Mwogezi zamu nalonda abazanyi. Loni Po ye editor film. Loni Po yayimiridde ku kamera. Zamu Mwogezi ye producer film eno. Loni Po sound. Grace Chana continuity. Chidesteleo yajitendese. Eno bagiyita Obukuusa. Tukyatandika ntandike Obukuusa. Kakatandikidde maka gaagano. Oludiyo naawe. Waliwo omwami obwedda atudde. Obwedda alina gwalinda. Kali nga mugande naawe otambula bubi. Byenda kutumya bye bibyo. Alina empapula zadde amutumye. Tulaba baba. Zinakuyisaawo zino. Bamugamba aleeta ebbaluwa ze ez'okusoma. Yaleeta past papers kuyatulira P7. Kati bino ebintu neyo namune nyamba bijja kunyamba. Kali nga muganda kugambye a certificate oba diploma kale digiri. Naye omuntu abule certificate ate omusabe digiri. Kali nga ngenda kukubira. Gwirinda bulinzi simu yako. Ono kyakola nga mugamba ngenda baako engeri gye nkizannyawo. Ndabe ng'omulimu ogufuna. Ne maama agenda okwetegereza n'asaba omulimu agusaba. Asaba omulimu oyo. Manyi waliwo abasaba mulimu ojja gufa. Ojja keetabira okusooka byonna. Kyovola abakazi badominatinze ekitibwa ky'abasajja ennaku zino. Kizibu nnyo genda osaba omulimu ne batagumuwa. Kisinzira ekizigo we yakyesaaba kyanoga oba kyakoma kungulu. Kaakano tuddako eno. Eri tutandise n'asaba mulimu. Embeera ewavu agikooye. Eno waliwo ava okulaba ku nnyina. Kali nga mga tujja kuba tulabagana kwe naye sooka olinde mwana wange. Omanyi? Wulira? Jankubuulire. Maama alina akalowoozo kayagala okuwa omwana. Buzibu bwa mwana. Kadi maama kyasinga okwagala mutabani we emyaka gy'alimu. Agenderedde. Kati ate Juma bagamba nti akuze. Talina muzzukulu. Ekintu ekyo si kirungi. Maama alina okugenda maaso n'okulekani akibulira mutabani we abenga ayiiya mu bwangu. Eyo ne tuvaayo. Kati ate okugenda okuddako enerudda. Oli ze waleeta. Naziyiseemu nga nnungi nnyo. Kaakati n'omuwala yali agenza okusaba omulimu yaguleetera yagusaba wano. Era ono ye boss wadiwe yeeno. Ngenda kubeera nga buli mwezi nga musasula emitwalo 30. Era boss bwe yamala okulekani bamusabye omulimu nga basabira muwala. Yakkiriza ono yagumusabira. Era boss nga agamba omwana bajja bamusasula bulungi. Kyalina okukola kwe kulekani omuwala amuleeta akole ki? Akole. Ono kyalina okukola kwe kulekani anyiga akasimu. Kuba yamugamba tekavaako. Omulimu kirabika bamusiimye. Era nga bagenda kuba nga bagumuwa. Yenze. Kyakola nga amukubirako. Jangu n'engonezo. Kadi nga amugamba mwevaayo ng'onywedde lumu. Engugu zisiba ojja ku mulimu ojja okole. Mwagala ku mulimu akawungeezi. Kale bosi. Era ku essaawa olwaleero akawungeezi ajja kubatandisa okukola. Eyamusibira omulimu teyali mubi.
n'omugagga omulimu n'aguwa omuwala naye ate ogenda okudda eno maama akyabulira mutabani we yona gy'oyita yamugamba naye abawala nga bangi mu nsi muno emyaka n'ogamba nti oba ono tukumaganya oba omuntu gwolabika kuba ndi omuzaalamu muzaala omwana maama ensonga omulenzi wazza emisango kiba kibi era basinga basibira mu makomera naye waliwo ate emisango egiwozezekako kwegamba omuzadde n'amanya nti omwana we yakoze omusango ogwo n'awuza n'amanya nti omwana we mulamu naye omwana aba tazza misango kirayika omwana abaako ekizibu ebintu bino byagala bikolebwa mukyali bato njagala olabe maama ng'abulirira omwana mbuulira nkufunire nkufunira n'ogundi oŋŋamba nakyo ne tukiyiza eddaga baba babanga bagezi nsonga yo ngitegedde njagala muzzukulu gwokyayogera naye kintu kiri sambya omuntu oyo aba muzibu nnyo tawandiika ne bawandiika kali maama yamuga saagala waasiwaasi nze njagala omuntu ogwo omu njagala ki kale maama nga yange gitwale nga nkulu maama amukomekereza nnyo maama bw'amala okukomekereza mutabani we ng'akwata kubo ng'adda mu nju eno tukyatandika ntandike kaakati n'ogenda okudda eno ono eyasabira omuwala omulimu yamugamba ne waliwo nga bw'obimanyi ngeri gye nakufunidde omulimu kali nga mugamu ne mbadde nkufuniddeyo ko kaako funiddeyo obutwalo 10 amufuniddeyo obutwalo 10 kali nga mugamba sente z'omulimu ozogunoonya nzikuwadde oyagala kyate ekirala naye sikimala kintu kino omuntu oba olina okulaga muno nti osiimye nkuwadde 10 miliyoni ate 10 kati oyagala nzireyo omulimu ngufunire muntu omulala 10 olimpadde ng'essente tetuganyi naye ate waliwo ekirala nedda leka omulimu agenda kuwa omulimu leka nange ndaba oba wabaawo okwegazanya at least emirundi 3 mu kaseera kano ayagala kwegazanya anange amatooke gaali ga nnyondo ogenda okuvaawo luvannyuma nga bayira abakazi bayita mu bizibu bingi okuleka ne bafuna emirimu kyobola mukazi oba tomukozesa n'omutwala ne bamukozesa wabaawo obuzibu kaakati n'oluvannyuma nga bayiseewo akaseera ye muwala yali anoonya omulimu naye twasemba okumanya ne bagumufunidde kyokka yayina omulenzi bwe ndowooza gwe yali ayagala y'ono amaze ebbanga nga tamuwuliza olwo naye bwamulabako ewaka kumpi tusooke tuvaane wange tusooke tutegeeragane jangu eno ensonga nkulu eggwa leero jjukira ono twasemba naye okulaba nnyina nga amukomekereza alina okufuna omukazi mujjajjako wano amasimu ate utaaya yampitaako yawalula muwalule waliwo ebitayogerekeka mu jangu waliwo okwogera okutali kwa lubalaza jangu munda jangu twogere kali kumbagala musa miguwa misana mutuntu yitawo naye nno omukazi naye aleka alina oba kisiraani oba kizibu abasajja bawalula muwalule leka naawe togaana naye omuntu ogenda okumala okuwalula omuntu oyo obwenkanidde awo ogenda otuuka okumuwalula nga amaanyi wonna tegakuweddulula jangu naawe maanyi ogamalira mu kuwalula ate nga amaanyi olina okugamalira mu kuwalula katonda atu kaakati nno nga tudde eno ate kuleno kawadde agambye muweeko ku nsawo za simenti injiniya wali waggulu ensawo 2 agenda kuzifuna ne buli omu agenda gyongeramu 12,000 mukubireko laba alo simiti wowaali naye babadde bagambye nti bayogeddemu 12,000 kale nagambye katugezeeko awala tewali buzibu kuseera bantu sibitegedde ebiki byotategedde bulijjo beeyi alinnya
bwata wano buli kyentunda oba kiki njongera mu sente njagala sente gyokukola gomalina kakano wano bakozi naye ate omukozi ali mu kawunta alabika ebintu abyongezaamu ayagala njawulo njagala olabe buli kyobuzabuza era kitegedde mwoli mu kakano ogenda okudda eno sooka olindeko gwe sooka olinde abadde azze kubanja kakumba abeeno muwala landa ledi jantulabe bulungi oli otya muwala nkubulye wano apangisawo abalonyi bikwatako wasikusasula muwala nkubulye ebintu byemukozesa obupirapira bwamukozesa bwamutusulira etabu mujja kyonondera abaana nja kugoba mu nyumba yange landiroodi yamutabukidde mukaddelese nojja mbaye nina akasente k'omwezi guno ogujja ono omuwala alina ebizibu emirimu yaginoonya ogikola negirema kaakati webale naye muwala ayingiza buli kika kya musajja kyasobola abakazi baataama ekintu ky'essente tebaagala nnyo kwekuuya bakimanyi waliwo komoditi etaliiko kusuubula landoodi abadde akaye kyamukakanya musasula tugenda maaso. Hi, Mr. Good evening. Good evening. Waliwo yatuuka. Do you have something like offside pay? Offside pay, yeah, it's there. But we make it in kilograms. Oh. How many? Bamutunda mu kilograms zino langi. For 4 rooms. 4 rooms. Ayagala langi emmalo siga rooms nnya. 30 kilograms. How much is it? Meka kilograms asatu. 15,000. 15,000? Yeah. Oh, that's much money. No, I was thinking that. Ono naaseera. I think I'll go to Nakasero. Kangende Nakasero gye bataseera. Mu kitundu. Eyongerayo. Lodi oli alabika agenda suula edduuka lya mukama we kuba ebintu abiseera kulw'okuba ayagala enjawulo. Kaakati n'ogenda okuva eyo tudde eno. Kiina gye kizze. Bannange naye ng'oli mukaka mu bulala obulamu bugamba ki? Ate kiki? Kaakati yafuna ebizibu. Bw'oba ng'ozzeeko nnyinnyonnyola kizibu kyo mbuulira tukisalira amagezi. Manyi omuwala alina buli wabeera mu mbeera ey'obuzibu addukira wa ssenga. Kati ng'agamba ali lubuto. Kyokka tamanyi nannyini lubuto mutuufu y'ani. Naye ku basajja bazza yeebaka nabo oba ndusibe Kasimu. Kasimu waliwo Kasimu alayika mwana ddi. Jeni ebyo si byenna. Kati ng'amugamba alina kugamba ng'obeere mwegendereza mwana wange siwawulira. Yawula oba olubuto yakaluggyemu n'aluwona. Yamugamba olaba ekintu ky'okugyamu lubuto si kibi ku muntu akikola naye kibi nnyo nnyo. Ekisooka oba osse ate okuggyamu olubuto kibeera kya ttabbu nnyo n'okusinga omuntu azaala. Ofiirayo. Kyokka bagamba olubuto lulumanga omwana aluma bamuzaala. Kiwagira. Naye olubuto okuluggyamu kibi nnyo 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 kya ttabbu era omuntu ayinza n'okufiira mu kaseera ako. Ne bino byo. Kya ttabbu nnyo n'okusinga omuntu azaala. Kankuleetereyo Katonda. Kati ng'amugamba eky'olubuto okuluggyamu akyo asooka akiveemu. Banaatunula ne balaba nannyini lubuto mutuufu. Emitwalo 10. Bano batandise okuyombera mu dduuka. Akira 3. Gye mitwalo 3. Omugobi tunaakola. Omuntu omukkiremu bagitunda gumu kitundu ate ng'ebadde ya mutwalo. Abandi badde batwala kiro 3 ne bafuna emitwalo 3. Ekintu ekyo si kirungi. Bizinensi erabika egenda ggwa. Kati ng'amugamba olabika wano wentudde we wakuluma kulw'okuba bampaawo. Ni bosi kajje ndi mugamba. Kuba abakasoma bajja be bagenda tufiirwa bufiirwa buli lunaku. Eyo ne tuvaayo. Omusajja wa truck sente z'amafuta nzimuwadde. Nzimuwadde naye ku luno kye neetaaga njagala omuteekeko eriiso jjogi aleme kubba amafuta kubanga amafuta agalima eka. Katonda atonda ayagala maama buli kaseera abamaama mu kyalo. Gereze nnyo bireme kubanga byalo. Kituufu. N'ensonga eri gye waŋŋamba ngikwasizza omulenzi agenda maaso. Mpozi n'ekirala awo omuntu namufuna ensonga gye wantuma nina omuntu namufuna. Mukyala alabika alina lubuto. Bino benna tuyita mu bufunzo tuuka mu kigendere. Firimba giyita Obukuusa. Mwebale emirimu yokalisa. Bigenda gitya. Emmotoka y'emitayimbwa eri awo genda olongose store. Agala kumanya ebintu bitambula bitya akomawo.
wafunayo mulina ono bwanyumiza nnyina nga bw'alina omukyala embeera ero ogimanyi mwagendako eri iwama kati maama ng'agamba omukyala wamufuna naye wamukebeza ni mujja kugwa mu buzibu gwe ni omwana ali oke baana b'ekibuga ennaku zino babeera bulungi ni omugwako ng'anyirira ng'ekinyanya kumbe kimaleeto jakukuba kabooto ng'ojja kumutya maama omuzukulu tuli mu kkubo ye jjajja kyasinga okwagala muzzukulu ki ekiri wano ndaba semiti yen kati okudda kwa dduwa ya bosi ebintu nga yabireka bwe biri olya semiti nga semiti atambula kizibu yabadde amanyi nti agenda kudda iweefuuso ya seminti omulala kuba seminti uli agenda atambula ku sipiidi ennene kati seminti takyatambula genda omumpitire kati ng'agamba obuzibu buva kwona ali mu kawunta atunda bubi aseera bakasitoma akana nate mwambale bino ebyammwe bino kati maama ng'asooka njagala muzikululu naye bye mwambala nza nti temwambala gambuutusi nti wangi ni emisinde mugidduke nga mulinga we mwazaalibwa kweni bw'ogambye ate wali buzibu ekiri wano dewo wuno mulesi kati nga tebaleeta deewo deewo bamuleeta kukola lwaki bizinesi ogyonoona enjawulo gyoyongeramu yaki okuva leero deewo nkugobye mu kawunta deewo bamugye ku kawunta bagitaddeko mulala deewo odde kubeetika seminti pitaako waliwo gwe bakuzizza waliwo gwe basizza eddaala omusajja oyo bw'abazza okulima wano wa tractor tappa amafuta gafe nga bwe yakola buli nenge ensonga genda gikola egenda maaso kale maama tunaddamu Olese bali batya bandaye balungi nakimanyi mbadde embuzi ate ote ntambudde netambula naye kinewunyisiza owa boda abadde amanyiwo wanne wamanyikirwa nti ofiisi esinga ogaba ebizibu wano wonna abadde agimanyi ekyakuntusiza munange nafuna omulimu bapalawensi mulungi omusala kyekyo kyembadde nambogamba biramadala yakyukamu akyembadde namba esatandika okubeera fenna atekyozaokigana ogeragenda lofune babloka banoonye ennyumba otunasa obeera katona bano kumanyenda kujja kule tusente naabawa bafune ebimu n'akadingi ebayinza okukuba nga ava mu club atisi banoonyeko ebagulwe muyenga bulamu bukyuka bulamu bw'abantu bwakyuka kati baagala nakufuna ennyumba muyenga ze bapangisa kakati notuddako ewa jjajja mutuula ku ngalama jjajja ensonga endese wano ya mulimu kakati nono bwe bamala omugoba mu kawunta anfuukidde akagumba kati ng'agamba jjajja waliwo anfukidde kye baawalula uli bosi wange kati ng'agamba essaawa eno omuntu gwe mbadde nkozesa ajja ate okuba nga ate yali ku ddaala lyange waggulu nze ne banzisa wansi kakati nogenda okujja ono byatunula lodi woofiisi mbwajagadde weni mutumanyira kamufunira omulimu ne kamuyisa bubi n'omulimu teyagukola kati alina mulimu mpya alona kitekawo badde njagala owalabirizeeko ebigambo ogera n'amanya g'omusajja oli gweyagala ave mu kifo kyo olidde musukulu olabye ensi abantu bakolera ku bikukumpu sooka alaamiriza njagala lwatula mu ntebe emwokye fazaali abenga atudde mu yinki 3 njagala abenga akubiddwa enninga yamugamba ekisinga oba avaawo aviirewo naddala kuba newe banankuzanga waali era ajja kunjogerako kati aviirewo ddala
Efirimba giyita Obukuusa. Va mulimu gwa muno. Anaaguvaamu ono. Naye ng'agusitamyemu nnyo. Kyetaaga omusitaamulula. Sooke nkuleetere Lubanda omukomole. Weni wange? Kale nga nkubuulire. Oyo tugenda muluga atamire butamiiza anywenga ku makya mutuntu olw'eggulo neero asule mu ttogero. Engeri gy'okamu ebintu birungi. Transport oteeka mu mungi kampoze funamu magoba. Ate ng'akuba abantu tebakyagala. Yakituusa amannya ge. Oli omukazi mukambwe baaba. Yokaana kowola ebirowoozo byonna biteeka mu buli ssaawa. Kadi baakwata Yokaana. Ne bakwata Yokaana ne bamussa mu ndeku. Mwe abalowoolerezanga mu ndeku omwo. Toddamu kubanga lo Yokaana olina ky'otegeera okuggyako kuba mu ndeku. Yokaana ebirowoozo bisibira wano Yokaana. Kadi ng'amugambo yo tumumaze. Ng'amugamba Yokaana. Kwata akadagala kano. Ogenda kateeka mu sooda. Bw'anaanya ku sooda oyo. Awo wagenda otandika ofuna enkalamata y'omwenge. Otegedde muzzukulu. Kyoga. Wulira eddogo. Kifo kyange jjajja. Ogenda kudda mu mulimu gwo. Ensonga yawe. Oli bagenda musuula ddalu. Bamutamiize. Bamuwadde eddagala lya kucyankalanya mutwe gw'oli. Buli kaseera abenga. Buli kaseera enkalamata ejja musiiwanga kirogologo. Mu apartment gy'okola okola bulungi n'enkusabangemu amaanyi. Madam, product ezifuluma wano ntono weyabayi nga ziri ku high demand. Empera ngenda gitereesamuko. James. Kyafuna omulimu ssebo kiri eno kidduumira budduumizi. Naye nga twasembayo kiraba. Kigamba kyali kirina olubuto. Era ng'olubuto olwo tekyamanya watuufu wa. Ayagala emitayi. Kwegamba ani yali nnyinirwo. Ayagala Ngali serious akula. kati alina sente. Kale sooka ombeerereko wano. Tewali buzibu kankuume. Kale. Mbu waliwo ali ebweru ayagala mitayimbwa. Wala bannanfuusi. Obukuusa bujjudde mu bantu. Yali amala nnyo buno busooda buno w'abaana abato. Kale n'asooka ajjawo eri oli gy'abadde anywako. Ensi abantu baataama butaami buli muntu abali kutadde eriiso jjogi ku munne. Kale nga ngamba omugaayo omusajja ayagala emitayimbwa taliiwo. Bintu byonna eyo babyabaki. Kundi gwe tolikiriya. Ajja kujja ajja kwejjira wabadde mulamu. Yamugaa ebintu byo sibirikiriya ggwe. Soda ayigo gaga. Soda ng'abaalaala. Kati okumanya obutumbaavu kindwadde embi. Ekikusimba ali kyoyongera okunywako. Olwanywa nga lyamayembe.